Kale nawe webale gy'otuusaako engalo naye eddoboozi lyo nga liri wansi taata. Noonya ku mubeezi nga kisoboka simanyi. Leero nga tetuli kubanoonya munnange. Leero tetuli kubanoonya. Pulogulaamu y'abanoonya ebeerawo ku Sande. Leero ebeerawo ku Sande essaawa 3 ez'e Uganda. Leero tuli mu bibuuzo eby'omukwano eby'okwezina. Bwe naagamba nti nkukkiriza onoonye bonna abagenda okujja bagenda kuŋŋamba noonya. Sorry, nsonyiwa leero tetuli mu banoonya. Okay. Kale taata we bali kumbuuzaako. Mukulu Sula ogamba otya ssebo? Senga. Wangi Mukulu Sula. Webale okuweereza. Kale ssebo nawe bali kwekuumirako. Senga. Wangi. Kaakati nina ensonga emu gy'oyogeddeko awo gye sitegedde. Senga waffe gyebaleko. Kale mukulu Kasajja naye mbadde nsaba osooke owe Sula omukisa aguse ensonga ye awo olyoke oyogere. Kale wangi Mukulu Sula. Senga nina ensonga gye sitegedde bulungi. Gyanje. Nti omuntu senga oba omubuukidde. N'abanga mu butuufu akusoose okumala ate nga gw'okyayagala muli owulira ekyasomba busombi n'akusamula eri nga wulira omutabe bulungi nnyo. Ate n'otuuka ekiseera nga bw'oba omugambye nti owaye tuddemu ekintu kino kiva ku ki Senga? Awo sitegedde bulungi onnyonnyoddewo nnyo naye sitegeddewo kanoonyeza akategeere naye. Kati kankugereze. Saba onziriremu ku katono. Kati simanyi empeerezaayo. Kale mukama wange kaakati kankuwe example ennyangu gy'osobola otegeera. Omanyi nti waliwo omusajja gwe bayita owa kisasi kimu nga bw'akuba taddamu. Ng'era tayagala nakuddamu. Waliwo okuba nti nno taddamu naye nga ne appetite efa nga tayagala. Omanyi nti wali gye bali. Ekyo kyo kiyinza okuba nange kintuukako nga nange bwe mba mmaliriza okuŋŋamba nti ensonga ezo tuziddemu ku 11 nga bukya. Naye ate ono otuuka ekiseera n'ogamba kamukwateko ku 11 nga bukya ate nga takkiriza. Ate era waliwo omuntu nga ye waakamu kati gw'oli wa 11. Waliyo omusajja nga bw'aba akuzinye n'asammula ajja kuddamu nkya. Lwayeddamu okudda engulu. Omubiri gwe nga bwe gutyo bwe gukola. Kiri nnomo toseka nno ate munnange. Si kirwadde. Kasita abeera ng'asobola okusukka eddakiika 5 waneeno mu kalawundi akasooka. Tekiba kirwadde. Kati nga bw'olaba omubiri gw'omusajja bwe gusobola okukola ekintu ekyo, n'ogw'omukazi gusobola okubeera bwe gutyo. Wabula baraisinga estrogen levels. N'abeera ng'afuna obwagazi oba ne tunyoonya ku ddagala ly'obwagazi ne tubeera nga tutereeza embeera eyo. Oba ne tushorteninga kyennandiyise refractory period wangi. Anti ngenda n'ensomba nemanya nti omukulu atuuse ku Namoge. Ekigedde. Kati ate nze okuddamu okubanga nsonda amaanyi gange mu ddakiika nga 35 awo. Omwana alinga alaba ekibabu alaba muliro. Aba akwoye nga bimutamye. Oyo ye bw'atyo bw'ali. Era nga bw'olaba nti wabeerayo omukazi nga ye ne bw'omuwuba ekiro kiramba ne ku makya gamba Sula zuukuka. N'omugamba gundi sinebaka n'agamba zuukuka wandeese kola ki? Nga ye bw'atyo naye bw'ali. Katonda wange. Nga bw'atandika aba asimbudde. Oba okitegeera? So it's normal, it's not like nti but tusobola okifixinga tutya. Ti mukyala we ziba nga ze mbeera ze bamufunira eddagala oba tumufunira ku ddagala. Situunda ddagala sagala nnyo gamba tumufunira kuba bwe nkyogera abantu bajampa eddagala situunda ddagala ndiragirira. Senga katono nnyo. Nange mwennyini mba mpulira emirembe nga ndaba ntuuse ku ntikka ate saagadde mufunire maanyi ga kikazi. Akugamba ekitande. Ekyo sikyetaaga. Kati anti awo kati katukole bwe tuti. Bw'oba omanyi nti nno nti akusooka nti ansooka naye nga kimutwala eddakiika nga 10 okumala nti ansooka. Making sure mu ddakiika 10 zino oyutilizinga obudde obwo ne mumalira kumu. Tomufubutuka kubanga bw'omufubutuka n'omufubutuka bw'okwata ku musino gwange ng'okola bw'oti sigenda kumala. Wabula mba mpoomerwa era n'okuleekaana ndeekaana naye ate simala. Era mbeerawo nga mpoomereza ng'olinga ntakula obuwoomerera bwe buti. Naye bw'ogukwatako n'otandika ogukola bw'oti